ne radio zino ezitandika ngenda basaba ekintu kimu bannaaje nze nzikanya n'empapula omuntu ajja okusaba omulimu nga n'empapula alina aleme kujja na talenti yokka ekyokulala talenti gye beetaaga wali ekyokulala okusinga empapula tusooka mpapula nesooka okuyingiza mu kampani talenti nekola ki nedirira tumaze okulaba amanya go gye obadde okola biki CV ye tugirabye okola ki n'olwekyo omuntu bw'abanga talina talenti naye ng'empapula alina alisi oyo alikulutingibwe nedda omulimu ajja guyiga mpola talenti ajja kyeŋŋamba kiri bwe kiti nti nze nzikanya n'okuwa omuntu ng'ali talenti ate ng'alina ki alina documents okay oyo tumutegedde kati alina ekimu ku byo alina talenti kubanga alina talenti nga talina empapula ziri bwezi ono alina talenti nga talina mpapula be basudde industry yaffe ya radio kubanga yititi yasoma language ya radio tamanyi lulimi lwa kumpewo ajja kuja kumpewo ayogere kyayagala kubanga kyalimu takimanyi okitegedde omuntu agenda okusanga PD nga ye PD amulabanga kyeyamaani wa boda wabadde akolera ku stage nga jena kumugamba gwe tonakyo ngamba naawe okitegera olwokuba talenti agiina wano mu bamujja ku boda ng'avuga boda ye okitegera bamujja wali ng'akuba ndongo ne bamuwulira ng'asobola okwogera ebigambo ebisanyusa ne bamujja ku stage kati eyo mbadde nsaba bakama bange ebyo tubitereeze kati okusinziira ku kyoyogedde ku applications zino 5 zenina oba 10 ngenda consideringako ayina ebitabo naye nga talent tayina nze nja mukulaakulanya mpola okusinga bwennaawa ayina talent talina kugamba ekintu ekyokulala nze njagala nnyo omukozi akozeeko tojja kuŋŋamba ate ono yayakamala okusoma eyakamala okusoma adde mu system ze gye nayitamu nakola intern nenkola voluntary work nenkola gye nakola okutuuka wenzikidde nga tumaliriza emboozi y'akawungeezi ka leero njagala kugamba nti okubeera mu Masaka waneeno fikinza okundaba ne Masaka essaawa ya leero tekigudde bugwi Masaka mukoledde emyaka 6 okumuyingira oshegedde nakola 2 ku Ntongooli nkoze ena ku Sembabule ku Miracle Radio ompuliriza kitegeeza nti bw'owulira nti Bless United yakolako mu Masaka tegeera nakyeteekateekera lwaki kugenda kukwata DJ abadde akuba endongo ku kkubo nkole naye gwe kirowoozeeko fiiki pointi gifunye bulungi nti kati omwana ono naye addeyo akole intaani mu bwerufu bwayo ayiribe akolewo ku radio nga tebamuwadde ku ssente lwaki olowooza nti buli omu alina kuyita wooyise olw'obulungi bw'omulimu gwe wayiriba bibyo naye bw'abanga atuukidde mu kawaweevu anti agenda kujja ye bw'anajja ng'avudde gy'avudde ajja kwolona sisitimu yajja kulowooza byangu obadde okimanyi nti omwana akusanga oli ku radio nga kati nja kikuba bana abaana abajja okukola intaani n'agamba ne bakala n'agamba oyo Bless byakola tebinyuma nze sobola okukola ekisinga ekya Bless okitegeera omwana najja n'agamba ti nze manager kati oyo fiiki naawe kati eyo fiiki nga wampadde omuzina fiiki taliiwo anyway eyo nga tuvuddeyo gwe nga akozeeko ku makya programs zino zonna z'okoze osinze kola ku makya radio emu kuwakola programu y'ekawungeezi ku makya concept ya morning show yandibadde etya omuwuliriza biki byasuubira ku makya concept ya morning show ngisuubiramu ebintu okusingira ddala ebintu birina kuba bina ekisooka erina kuba information education encouragement ne entertainment naye kati nze mba nga nze Blessing nze nkola ng'ovudde ku eri radio yammwe yakati nga nzize ku radio nze gye nakula mpuliriza gye nakula neegomba ey'abasajja abakulu ba Patrick baani gye bakola omulangira Ndawusi ze bakola owulira bamukunja ze bakola manyi nti music wange alina kubeera nomo so no wamwe gwe mukera ku machano lango omwana agikubye owabaani sebu mwe abavubuka b'ennaku zino abakola morning show ndeka wabula oshegede point yange gifunye bulungi nti kati nze njagala music oyo tokyusa BPM ya luyimba lwaki tuli mu kusomesa abantu ku macha tuli mu kuba amawulire gasuze gatambula mu ggwanga tuli mu kubalaga kyakkola mu budde bw'oku macha kale n'okubasanyusa oli mu kuzuukusa abantu omuntu yakava buvi mu buliri yes oli mu muteekateeka agenda akole ekikubye endongo eno ey'akabadazo ey'ekinyanyanyanya kyekyakikusaba 12
Oli ku party entertainment tugenze ku information omuntu muwa agali mu mpapula okitegeera muwe ebyo mu info mu encouraging okukola zuka tugende tukole kino ne kino okitegeera kubanga mu kaseera ako mulimu n'abaana abakyali okanga oluso omuzala tambula nakaliyo ke batwala mwana ku ssomero ali mukusaza mwana amutwala ku ssomero eddoboozi lya presenter wa morning show lyandibadde litya toni yandibadde etya audible naye ebigambo bibiri waliwo okuleekaana n'okuwulikika kyembadde nnoonya katisikiriza na presenter aleekaana ate nga bangi okitegeera beera audible ebigambo biwulikika naye nga biwulikika nti 12 ezakemula ku ssaawa 12 ez'okumakya okitegeera nga tutukoze ki totuleekaanidde akazuuku kotuleekaanira jatulumya emitwe okitegeera kati okuleekaana mu radio si kulungi baganda bange betukola ffena ku maradiyo kati oba omusimanyi oba presenter ali asobola okyawula okuleekaana n'okubeera nga byenjogera biwulikika nalibadde nsobola okuleekaanamu naye ate ze sireekaana kati osobola kwogera bwogezi ate n'okwogera kuno eno kankulala kigambo kyayita pace waliwo pace ya morning waliwo pace ya morning gyolanga omudigido gunyuma ng'oluyimba wali nga bitambula ng'ola ekigambo kitambulirako ku kabedi kali eri nga binyuma okitegeera ng'awunzika production eruyimba kalango ki wali nga binyuma naye oba ova ku microphone ng'owula nawe okuba n'ekikono nga okitegeera nga omuwuliriza omutadde ku bunkenke naye nga si bwakumuleekaanira eyo base ate erina okujawula ey'okumakya n'eyakawungezi zaawukanira ddala eyakawungezi eno gye mpulira nga mugira muwalabuka ebigambo mulinga bwe bagala nti omumakya osobola okuwalabuka naye ng'ossa banna naye okumakya osobola okuwalabuka mbeera nkyebuuza nina radio ezo ezimu kati oleese mukunja beat bwampuliriza by the way morning show yaabwe nempuliriza ne evening show yaabwe simanyi abantu tebabawuliriza owulira ekigambo ng'akyogera olaba ebbugumo lya gundi owulira ebbugumo lyabwe nga bali mu byemizanyo owulira ebbugumo lya pike n'eddembe zayina ku kaboozi nga bali mu kanyumiro k'ebyemizanyo awo owulira ebbugumo eryo nti owuliranga ekigambo kijaka kati aseno bakoze ekyo kitegera anaye omupiira kitegera naye nga bacoordinatinga ompuliriza tebaleekaana wabula ekigambo akikugambye n'okuseka n'aseka ne banyumirwa ne badda kati wano kyobadde ogamba nti kumakya omuntu ayogera ebigambo nga tapapa nnyo kutuleme kumisinga byayogedde owekawungezi awalabuke owakawungezi okuwalabuka tekwetagisa buli omu kuba by the way n'akawungezi nawo waliwo information okitegeera kuba nti bakwata ekintu kimu nti mukawungezi alina kuba entertainment yokka aye ne bakyona ne balowooza nti mukawungezi alina kuba binyanyanya kati ffe tulina evening gye mbadde nkugamba eyakyeyune ne kalokopyo bakubanga nomo music ne badda ne bakola ennyimba zaabwe ne bagira mu kiyimba awo ne boogera agaboozi gaabwe ne museka ne bakuba ennyimba bbiri nga nankuba nankadde nnyo ng'ennyimba nkadde nga sina zaakati naye nga programu ewulirizibwa ate ng'enyuma okitegeera kati waliwo ne baddijje ng'akuba ennyimba ze nga tazigatta nnyo naye ng'owulira at least bikola ki biflowinga bitambula owuliriza bw'anaabeera ku radio awulira nga waliwo ekyenjawulo kyakola kikinyuma kati radio eyo girabe eyo radio nene ekigambo radio kigambo kinene okitegeera kati radio boda mukwogera bwetugamba twogere ku radio ate n'okukaaba nkaaba kuba abaana boonoonye radio tujja byogerako mu maaso eyo naye tutuweemu ka intro awo oli ku 127 radio 8 kati oli mu morning show gitume kyoyagala kyenkyayi mwasuze mutyayikisikola lukedde tuje gyembadde nkola kumirako kyoyagala 12 paka saawa nyo ali mukunji naye nga sigenda kuba wamu kapeera ka lukedde lutya lwaki toli mu vibe naye nga abantu bakimanyi nti bless wakabi by the way ne wano wane Masaka we tuli wano bakozi bananga bakola ku maradio bamanyi chobola baneewala bakutya sogere nti bantya omanyi omuntu okwewala ng'amanyi nti fiiki oyo mu kamera mulungi owulira kati bw'aba naye alina kamera agezaako okukwewala obutakuliraana nti singa bakama abo banaazula nti fiiki asingako gundi ono bano bagenda kumugjawo ofuna omuki omulimu oba okitegedde kati olaba nti kiki kyenakugambye nti ne bwe baba batudde mu meeting ng'alaba waliwo space
tayinza kugamba nti fiiki wano waliwo ekifo jangu tulabe ate afuna omwana asoma wali mu institute n'amuleeta kati ne baba nga boonona buli kimu naye nga kyaliba tekyanganaga bless omanyi nti mwana wano wafe waliwo opportunity ate ye mwenyini akwanane kumko nagamba mukama wange nagamba omulaba ono omusajja amuyita fiiki nti amazima asobola okukola kyetwagala kyennyini kubanga experience agikola ki kati nze nkugambye nze okujja e Masaka wano nakola ebukomansimbi myaka 2 nkozesa embabula emyaka 4 ate nga nkola drive shows owulira radio zonna zenjogerako tewali yali envudde control zone kati kweziri onfuna bulungi abantu tusavinga society tusavinga eri etya omuntu amanyi madimbuka amanyi bless omuntu amanyi abani amanyi bless ompuliriza omuntu amanyi mozera amanyi bless ompuliriza kakati gwe kyogamba gana tugeze kino ekinana kyofuna omwezi nze bakimpambutuka lwaki tonjagaliza nzije nange nzifuna kale lwaki bemba kati saazi nga kati kankuwa ekyokola kati nga madimbuko muganda wange kyogamba bwentula mushone madimbuko nga tugikola fena biteyinza kunyuma kati nze nkola amawulire g'abaserebu wane Masaka omuntu gwenzikiza amawulire g'abaserebu ye abani nyankuwa ne madimbuko agakola ekitege naye madimbuko talina byakola abikola oli agakola okuva ku Monday paka Lwakutaano oli agakola weekend lunaku lutya kati ndifarinza oli agakola okuva ku Monday kuba manyi kitegeeza oganoonya buli lunaku otegedde kati nsooka ne mwawotiki oganoonya buli daily muganda wange abani arespect kuba si kyangu si kyangu okufunaga amawulire every day otegedde kati oli ayinza n'okuba ng'akola ga abani ge yakoze n'ayuzaamu n'akola edit kyangu nnyo kuba ffe tugatapinga ku marediyo amalala kitewala atakimanyi ffe tukimanyi ekyo so ono musoosaayo then kati singa ombuuziza ani asinga gakola obulungi ekyo nalibadde nakyo nkyawula kyogamba abani bangana nga bless nti naawe okola amawulire g'abaserebu naye jangu tukoleko ffena wano olw'omugaga luno olumenya jangu balukuwenze nsigaye no muwiikire avaako ki namulabe nga ye mwenyini yakiposinze ku page ye yagambye nti bannamawulire teri munnamawulire wane Masaka apostinga radio ndala naye ate bananyini radio bo bakwatagana boshegete nti bananyini ze tukolera bo bakkanya kimu naye ffe abakola ku stations zaabwe tetukola ki tetukkaanya ate nga kituufu mubisana nange kyeŋŋamba lwaki tangana nga bless semba bule vaayo janguze bana abasijja njogere nabo omusumba ngenda kwogera naye olw'omukaaga balukuwe twagala okufundikira programu eno owa bugambo bwobusembayo wagamba oyagala kukola kati ku TV oyinza kukola programu ki kati ku radio tutegedde nti okola ku maca nakawungeezi kati kangambe ekigambo kimu singa bakumpeera wakati kati awo nno muki ku TV ku radio nofaafagana nawogabe nekyokola ekintu kyala ekimu ku bintu ebinsinga wagala mulane bakompeera ekiro eyo kati nze kyolina ng'ogyeko kuba nti nyina kintu kyenkoze ebbanga waliwo wojja okunteeka ng'olowooza ngenda kufa ate nemba mulungi nnyo nedda kati kankugambe obadde okimanyi nakolako programu kubasawa 6 si kwesoma njogera binalinakolako programu agite bigambo ddagala ku radio ku Miracle ng'era nekasa mwaga paka saa 11 ngambuliramu njiri okisobola siri mulokole kitegedde kati nze mpa ekitiibwaza yali akikola nga nange siri mulokole wali walokoka dda okulokoka n'okuwulira egiri biri byanjawulo perfection ekyeridemu nti ndi musumba kubanga abasumba bebawulire ki naye nabuulira nayina kuyitiramu byawandiikibwa nga nsomesa eggwanga era kyobola bagitanga ebigambo ddagala medicinal words of Musumba Bless kati kyenkugamba nti nze ojja kunteeka mu kiprogramu ng'olowooza Bless kati tumutadde wanaafudde ate ng'oli mukunzimbya buzimbya mbeera owakabi Sibula Sebo manager wa Vibes Launch yes Masaka opposite Centenary Bank wama tuli ku Vibes Launch wane Masaka opposite Centenary Bank nga Fiki bakugambye asogwe omulabi wa Fiki Media aliye Masaka ne ku miliraano ebyokunywa ebinyogoga ebyokunywa ebyokya ebyokunywa ebiri hard n'ebiri soft bina tubirana ku Vibes twina games ng'emipiira gya Premier League Champions League twina pool twina ekifo kirungi twina ebisulo zewandise lodge
bweziri tuzira wagazi entebe zigonda tojjanga weeraliikirira binayo owanyashiyo nti ojja kuddayo ng'ekoze eki abaana ab'obuwala babikuweereza mu budde tubayina netwandisenga baweita ate nga batunuulikikako waliwo ebbaala gy'otuukamu nogaye bannaye nazze mu kiki kino bw'otunulako ono ng'afaanana kirala otunulako oli ng'alinga ettabu otunulako oli alinga ebizibu by'ensi tulina nights zaffe ey'olwokubiri tugiyita masavu tuesday DJ 6 abeera wano ng'akwasaganya ebyuma ne DJ Martini 6 DJ yes neba DJ asinga obutini e Masaka wano naye nga waddala naye 6 so then tugenda kuzimba kyebayita Nyegenyege Friday mabina Nyegenyege Friday munnamasako ajja kuba omuyina Nyegenyege Friday tugenda olesa amaanyi manager ati nze ndi creative bwongo era abantu bakimanyi nti Bless abagamba nnyo nti magezi bwongo si mugejjo Nyegenyege Friday ebyana bijje wano nga byesize oil nga amabina gakankana gati nga bikiringa okumanya njagala vibes ronyo ne Masaka ekifo ekyogeko ne woli Kampala nabagamba ekifo kita vibes e Masaka katukusabira okituukiriza mbikoze siwe basose semba bule mbadde kwa Another Life n'abasooka we bagamba ati ze kati nkugamba byenkoze Another Life gimanye semba tujja kubeera wano tubikoze ebyo tujja kuwa obujulizi so yebyo Fiki ne yanzo kumpa omukisa abalayi ba Fiki Media mu subscribing mu liking mu commenting mu sharing mukole buli kimu ayene Fiki mu mwagale musajja wangu tobuuka kalango kwegayiride ebintu byatabusa tobuuka kalango nkimanyi omusumba Bless oyinza okuba omwagala nnyo emboozi eno ekunyumirwa nnyo naye buli wobuuka akalanga ako then kitegeeza nange nja kalubirizibwa okukomyawo omusumba Bless abateekamu sente ne banene kubanga munnange ebintu byatabuse bw'olaba akalango ku vidiyo eno kusaba kalabe then wakakubye edda already era ezokukakuba zogenda sooka oteeka wano kati eri package enala egenda okujja oluvannyuma gye tugenda otutunuulira kale omaliriza mpozi njagala kwogera ku Radio 8 12 fama ewooma radio ey'omuntu wa wansi 12 Radio 8 radio ewooma omwana yakoze radio ewooma Dr. atisibidde radio ya Honorable Dr. Minister Baramubarugahara Atenyi radio eyina ekyuma Dr. wasibye radio so radio yakisibye powerful man kati kyensaba byonna ku radio otuula ku muzindalo n'owulira nga ya tegwa amadungo oyina maanyi asina ate nze ngenda kukolako sigenda kukolako nga mugenda okukolako bani imwe nga mugenda okukolako se bugenda mu maaso naye nange ekintu nino kikuba mu sitayiro nze kyensaba ku radio eyo empya ey'e Masaka nsaba ekole ebiremye eziriwo okukola onoba ofunye akade nja bikugamba ebiremeddwa okukolebwa ku station ziwano e Masaka oshegeya so tuginamu essuubi lingi abagirimu bonna abasajja b'amaanyi niko kabaana musajja waddala mu radio wano e Masaka ne Kampala Adrian Lubowa Segirinya waddala n'abalala kale toyanza tweyanzeege nkwebaza okulaba Fiki Media genda maaso nga bwe nkugambye nyiga akade ako choosing wali bwonyiga akade choosing option ya all osobola okufuna notifications nga programs zino nakaziteekayo bambi nkwebaza gwateekamu data wonoolaba vidiyo eno okuva gyetandikidde paka weekoma abasinga bagamba oteekayo biwanvu biki naye munnange nange ate mba sisobola bikutula because ate bwekutula ennyo ate continuity ekolaki egaana so njagala naawe omanyire okulaba ekintu ogoberere emboozi nga bwekoze eki bwetambudde bw'ojja osobola okufunamu ekyokuyiga ate naawe wereflectingeko otegeere butya bw'osobola okwasaganya ebintu ebimu nkiwa Fiki Media togiraba bulabi kunyumirwa nkiwa oyigamu ekusomesa ate n'okunyumirwa of course kubanga at the end of that day tulina okukuteeka akamwenyumwenyu kuki ku matama kale mubeere bulungi mweraba omukama omulungi abanjagalire